nga abantu ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okwewuunya kogatta okaaba okuba emiranga okwegayirira Mukama Katonda n'okusaba mu nnimi ez'enjawulo okulaba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Mukama amuzza engulu obadde engulu. Katumba Oye ng'ono yaliko presidential candidate mpola mpola, omuvubuka mutonyo mbula kalevu, musajja muganda awedde emirimu, avuddeyo n'ayogera ku ngeri Kabaka gy'afaananamu. Endabika ya Kabaka emukanze nnyo era nga abaddeko n'ebigambo oboolyawo byayogedde n'obubaka bwasindikidde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kugatta Obuganda ne Uganda okutwaliza wamu. Obunkenke bugenda mu maaso n'okuba nti bubeera mu ggwanga, especially kwabo abagaliza Obuganda obulungi. Bagamba Obuganda tebuteredde era nga saala zizeetagisa ssaawa zino okuba nti oboolyawo Ssaabasajja amagulu nnyondo cucu n'atawetwa baffe yes omukulu Ronald Muwenda Freddy owokubiri Mutebi yes mpola mpola twetaaga saala era nga bingi bikyagenda mu maaso. Obunkenke bwe buli mu Buganda, olukiiko twategeddeko lugenda kutuula nkeera era nga bingi oboolyawo bye tusuubira okuba nti badisikaasingako kwekuli neneeyisa ya Katikkiro gye bagamba mbu si nnungi n'ebisigaddewo, naye nga temutukkirize tugende ewa Katumba Oye tuveeyo twaleetere n'ebirala mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxud Junior. Weebale kuba tutambula nange Charlie wange atambula nange. I respect you so much. Ngenda kusaba ekintu kimu, gwe ne yakatwegattako subscribing osobola okuba nti otambula ne family ennene. Yes, ate gwe bwe wegattako tufukira ddala abanene ab'amaanyi. So subscribingako kulina kyekugattako, ate bw'omala kusubscribing otekeko ekide osobola okuba nti obeera omu ku abo abasooka okuba nti bafuna story ze tuba tutaddeyo. Oliwaddemu okuba nti okomentinga n'okulikinga n'okutuwa feedback okulowooza ku ki story bwe ziba tuzitaddeyo mpola mpola. Wetwogerera eyaliko eyeesimbawoko ku bukulembeze bw'eggwanga mu 2021 elections, musajja mukulu amanyikiddwa nga John Katumba oba muyite Katumba Oye, nabwe kityo si musanyufu. Katumba si musanyufu era nga endabika ya Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri temusanyudde, emukanze nnyo n'akuba emiranga. Kabaka buli amulabako ennaku zino yennyamira ng'agamba ekyamutuukako tebakimanyi, batandika okuba nti basonga mu bantu ennwe nga bagamba nti oboolyawo ono n'ono ali responsible ku ndabika y'omukulu bw'ati. Naye ng'ate ekyo si ekikulu. Ekikulu kiri kitya? Ekikulu mbeera ki eriwo. So Katumba Oye avudde n'agamba nti endabika ya Ssaabasajja Kabaka emalamu amaanyi era kimunnyamiza okuba nti oboolyawo Katikkiro n'Obuganda bonna bukyali busirifu ku nsonga eno, ng'ensonga zino bazitwala ng'ez'okubalaata. Katumba Oye avudde n'agamba nti Ssaabasajja alina buli kimu ekisobola okuba nti oboolyawo agendebwera okujjanjaba, wabula gwe bw'osigala oba bwe bamwoleka nabwe kityo ng'ali awo bw'atyo tekikola makulu. Avudde n'agamba nti maybe nga waliwo mission era avuddeyo n'asaba Obuganda ne Katikkiro okuvaayo okwongera okutangaaza ng'agamba bye batangaaza bye boogera tebimala. Mbeera nnungi, mbeera bagitadde nnyo ku Katikkiro era olunwe simanyi Mayiga munnamateeka wagenda ku lujja, kubanga buli omu gwaddukirako ng'amubuuza kiki ekyatuuka ku Kabaka wa Buganda. Bingi ebyogerwa, saagala kutambula na conspiracy theory, naye nga baatugamba nti akalululo ke kavaako obuzibu era nga zi pancreas, yes yaliko obuzibu pancreas, then ate n'okuusa obulungi nti takulina. Recently bamugemye ekirwadde kya covid, naye ate conspiracy theory endala bagamba nti omulwadde wa allergy nangaali mu mbeera bwetyo tali suppose kuba nti afuna akapisaako oba kayisaako nti kayinza okumuviirako okufa. Bino nno by'obunkenke obuli mu Buganda ne Uganda okutwaliza wamu, naye ng'ebisigadde tujja kubikuleetera mpola mpola
Bampita Ntambiji Muso Rich Boy Maxud Junior genda mu maaso n'okuba nti osubscribe n'okutambula naffe olwo nno tudde n'ebintu bingi ebyenjawulo.